Emityana emiruka gye tusobodde okutuukamu egimu okulonda tekubaddeeyo nga bakkiriziganyizza bukkiriziganya. Ate ewalala okulonda bwe kubadde kwa kasammeeme nga buli ludda luwaga okumegga lunnaalwo era ng'omulondesa asoose kusoma amannya g'abalonzi. Eno okuvuganya okw'amaanyi kubadde ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM ow'Emitetema mu ggombolola y'e Kalangaalo wakati w'omupaka w'ekitundu kino ekya Mityana North Kibedi Nseegumire ne Ssaalongo Ssekanyo. Njagala kwebaza abalonzi bonna layini ogira ebwebadde vuganyiziddwa ne Ssaalongo Ssekanyo ne Muwangu. N'abalala abawangudde ebifo eby'enjawulo nabo baweese nga bwe bagenda okunyweza emirandira egya NRM mu bitundu byabwe. Nsuubira nti wansi kati emirandira ngenda okugisaamu okunyweza NRM n'ekisanja ekijja tukiwangule bulungi nnyo. Ekimpadde amaanyi mu bantu ndi musajja wa buvunaanyizibwa, ndi musajja muntu mulamu, ndi musajja mukwata mpola, ndi musajja mukwata wa nsonga era nze ndi musajja mukozi mu mbeera yonna. Ate Kamuli mu bitundu ebimu poliisi eggyeyo omukka ogubalagala okusobola okugumbulula banna NRM ababadde balonda ku miruka oluvannyuma lw'okulwanagana. Okulonda kuno gye biggweeredde nga kusaziddwamu mu miruka 3 mu ggombolola y'e Kitayunjwa mu Bugabula South. Registers buli ku zone kwava ku register. Ekitegeeza olwayo n'akalulu kano ketuluma ak'omuluka register dono edinokola. Wano omubaka Morris Henry Kibalya n'eyaliko omubaka w'ekitundu kino Asman Kiyingi ko n'eyaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Kamuli Thomas Kategere bonna beegasse okulwanyisa Matthew Basanya ekisannyalaza okulonda mu miruka egitali gimu mu ggombolola eno. Okulonda mu kitundu kino kwalabiddwako nga kwandibaamu emivuyo olw'abamu ku bavuganya okujja ne bakanyama ababakuuma. Embeera bw'etabuse buli omu n'akwata emiggo ekiwaliriza poliisi okuggyayo omukka ogubalagala okubagumbulula. Abatuuze bavumiridde embeera eno. Kategere bagemye gurupu emiigo baidye balwanira mu kalulu balemesa akalulu aye kagagwe kagatone kakake Kategere kanewe petakafuga mpozi yeyimbe nga bweyimbe ku bikunsu aye kibaali akyali kugezaako okukola ife tutuyida abisobola. Sawa yona mukube abantu emigo mukube abantu emigo mukube bale alibo ne uwe tibali kuwera nebyo. Ye Matthew Basanya avumiridde abamu ku bakulembeze mu NRM bagamba nti be balina okusalirawo abantu ekitali kituufu kuba buli omu waddembe okwesalirawo. Waliwo few elements aba emitwe emitontono egirivaayo okwonona akalulu kano okuva ku ground. Abantu baniivu ino nti emitwe egyo egirisalirawo keire abantu nabali suppose okusalawo wano ne wale so bananga akaluko akebugabula ebifo ebisinga naddala mu igombe ly'ekitayundwa ko kademye. Ate Rengo abaayo nayo bavudde mu mbeera ne bagoba abadde ssentebe wa NRM mu Town Council y'e Kyazanga Abudukawa Rashid wamu ne mmeeya wa Kyazanga Town Council mu kifo awalondebwa nga babalanga okuyingiza abantu batateekeddwa kulonda mu layini z'abeesimbyewo. Lwaki Kawaawa aleeta abantu abatalonda abatali baffe waliwo n'abeetaddewo mbu balema nga sibalemalangako wadde nga tubaganya okuva Kagera paka ku mutwe nga talinaako Kyazanga Town Council ekolebwa emiruka 4 okulirwa Ntale Ward, Central Ward, Magato Ward ne Nakatete ng'emiruka gino gyonna gyakuŋŋaanidde ku kitebe kya Kyazanga Town Council. Kalmanywera abadde mu muluka gwe Ntale Ward era kati okulonda kugaane olw'obuvuyo obugambibwa nti buleeteddwa abakulembeze ababadde beegwanyiza ebimu ku bifo. balondesa amazima n'obwenkanya kubanga oyo omukyala asusa emyaka 4 plus lwaki bamuteeka amavubuka okulonda fenna tugende mu bavubuka nange neeteeka emavubuka nti ndonda aveemu abo be bavumisa NRM nti terina byekoze ng'ate pulezidenti w'eggwanga nga palishimodo yaziweereza emyoga yagiweereza naye ne batazifuna bulungi nga bwe baali badde bazifuna. Bano baagala bakulira ebyokulonda e Rengo bagoba abakulembeze mu bifo ewalonderwa kubanga be bavaako obuzibu. Sente ze nazifunye ku ssaawa esembayo
Oluvannyuma balabiddwako nga bagoba mmeeya wa Kyazanga Town Council Maada Nannyanzi ne bamuggalira ebweru wa woofiisi ez'eggombolola. Abdurrashid Kawawa omu ku bagobeddwa ategeezezza ng'obuvuyo obujjudde mu kibiina kyabwe mu kalulu kano bwe bumujje mu kuvuganya. Kakiyaye akalu kalondebwa mu lukago gumu naye emiruka ena gyonna gyekuŋŋaanidde kalulu kamu so nze nkavuddemu. Kalulu ka mu lukago gumu ogw'Entale naye emiruka gyonna giri mu kalulu. Yakulira ebyokulonda mu Greater Masaka mu kamyufu ka NRM Omar Senende akakasizza okuvaamu kwa Kawawa Abdurrashid abadde ssentebe wa NRM mu Kyazanga Town Council. Batuuse ku mainstream y'omuluka gw'Entale bakande tebadde babiri. Meya Kawawa ne Kasimu Kawawa n'agamba yabivuddemu n'agenda. Ekizibu ky'akalulu kano mwazzeemu Namujju ne Magundu. Kati kuva ku kyalo abamagundu baagala bayiseewo abantu baabwe n'Abannamujju baagala bayiseewo abantu baabwe. Omubaka wa Bukoto West Muyanja Sentaye agamba obutakkaanya obuleeteddwa abakulembeze banne bwe buvuddeko Kamyaluzaala mu kamyufu ka NRM era asabye abakulu okubinogera eddagala. So okuviira ddala ku byalo abantu beeyawuddemu nga bakola embeera gye tuyita ey'ebijegere. Abantu ne baba nga beesunsula okuviira ddala ku byalo ku miruka era nsuubira kye kigenda okubeera ne ku ggombolola ate era kijja okulaba ne ku kulonda kwa district nti abantu kati ssaawa zino bamaze okwetema buli omu akutte layini wanaawagira